makes you die. Genda tusomereko mu Matayo 14:28. Matthew 14:28. Matayo 14:28. Watugambe bwe wati. Matthew 14:25. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigiriza bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga ne batya. Amangu Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti, muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Peetero n'amuddamu n'agamba nti, Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli ku mazzi. Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli etulaza bulungi wano nti baali baki? Bayigirizwa. Balaba Yesu ajja gye bali ng'ali ku mazzi atambula. Ne bagamba gwe si muzimu. Nga bamanyi nti omwana wa Katonda tasobola kutambulira ku mazzi. Simanyi mu ndowooza yaabwe baali bategeera nti omuzimu gusinga Katonda amaanyi. Kubanga bwe balaba ekyenjawulo ekyajja kye balaba mu maaso gaabwe bategeererawo nti ogwo muzimu. Yesu omulungi yeebazibwe. Amugamba atya? N'agamba nti 28. Peetero n'amuddamu n'agamba nti, Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli ku mazzi. Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti Peetero n'amugamba nti oba yeggwe Mukama wange. Kitegeeza amugamba nti yeggwe oba Yesu ow'amaanyi. Kale nange ndagira ntambule nzize gy'oli. Ekigambo ekyo simanyi. Yakyogera akkiriza, yakyogera ayagala kukema. I don't know whether he spoke out that word in faith or he just wanted to test. Basebo ne banyabo ne Yesu teyali mubi. N'amugamba nti jja. Ladies and gentlemen, even Jesus wasn't bad and told him to come. Kati no n'amerera okukkiriza. He gained faith. Omutima ne guguma nti alabika ye Katonda atambule. N'atambula ebigere bye bibyo 2, 3, 4, 5. He moved like 2 to 5 steps. N'atambula bibyo 6. He moved like 6 steps. Agenda okulinnya ekyomusanvu. On the 6th day. Akatima kali akabadde ku 10 katandise kadda mabega kali mu 5. Now the heart which was at 100. Mu kifo ky'okugenda mu 10 n'emu kadduka mabega kali mu 5. Ebirowoozo ne bituusibwa. All the minds changed. Munda mu yenga doza n'afumitiriza naye amazzi gano tegaatwala. Inside of him, maybe he thought that the water. Kyeyafumitiriza munda mu ye. Mwana wattu kyalabisibwa. It manifested. Bayibuli egamba nti bwe yalinnya bw'ati. The Bible says that yagenda okuwulira atandika okukka amazzi. He felt like sinking. Yawulira ng'akka amazzi. He felt sinking. Omusajja yeerabira nti ow'amaanyi yamuyise. The man felt. Yesu yamuyamba buyamba. Ladies and gentlemen, yandibadde amuleka kubanga ye yafulumizza ekigambo kye n'amugamba you would have left him because kati muganda wange mwana wa Katonda bigambo bimeka ebizze gy'oli. How many words have obubaka bumeka obuzze gy'oli. Katonda n'ayogera n'obulamu bwo. Katonda n'ayogera n'omutima gwo. Katonda n'alanga ekigambo kyakugamba. Bw'owulira ng'otuuse ng'obbira bw'oti n'oweerabira ekigambo kya Katonda. Katonda n'omuggyako amaaso n'ogatunuuliza ekyo ekiri mu maaso. Owooluganda ennyanja eyasama eyiye eyagala kumira. Gamba muno nti ennyanja eyasamye emira. Naye emiraami. But whom does it swallow? Lwaki egumira? Why does it swallow you? Kubanga obuusize ekigambo kya Katonda. Because you've doubted the word of God. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Hallelujah. Amen. Kati gwe bw'oba ofumiitiriza ddala mbaddewo bwe nti. Now on your meditation, if I'm standing like this, kaneegerezeeko. Let me give an example of me. Waliwo ekintu ekimu kale biyinza okuba bingi naye nzijukirako ebimu. There may be many, but I'm just remembering a few. Ekyamazima nga Mukama yayogera nange. When God has ever spoken to me. Okuyita mu birooto. Through dreams. Ekyamazima ne sibitegeera. Sure, I fail to understand.
kwegamba awo webiroteddewo nebulirabi nesitwala sitepu kulaba kiki Mukama abadde agamba ki. I didn't even to take a step of knowing what God was saying. Yesu omulungi yebazibwe. Mulimu ekintu kye kwegamba ng'ampulira neneesalira omusango ne ngamba naye Mukama. I felt judging myself and said, but Lord. Waliwo olunaku lumu nava mu kirooto. There is a day when I got out of a dream. Ekyamazima nga ndoota nga bamenye yalina dduuka. When they had broke into naye our nga shop. natusimanyi omubi sitaani bwe yantwala. But I don't know how nenzirawo ne neebaka. And I just. That very time. At that very time. Ku ssaawa ezo. At that very